tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Owai. Abawala lwaki tebawangaza mikwano? Mikwano giti egy'abasajja egy'abakazi? Egyabwe nga bo. Like friends, Yeah. nti ono mukwano gwa gundi. Batera abawala balina omukwano ogwa namaddala. Batera obwolumu naye bingi yaani awangaaza. Fe abasajja ekimu ku bituyamba nti omukwano gwaffe tegubeeramu kutijjo. Ate omukwano gw'abawala gutambulira katijjo. Era ebiseera ebisinga omuwala gwayita mukwano gwasinga yo yamuwana nga bw'ayambadde obulungi. Si yo yamulungamya. Yoyo amusupportinga. Era owulira nnyo abawala abasinga nga bagamba this one has been so supportive to me. Supportive gyayogerako si yo gamba nti nali ndi mu bwetaavu buno nampa. Wabula supportive yeeyo asobola omuvumirako. Kati ninyo Saimo ndi eno manju nga ku Centenary wano ku Masengere gye Parkins. Okiraba kati biseera ebisinga batuuka akaseera nga tebamanyi mikwano gyabwe mituufu gye giriwa. Nga bo be bayita emikwano be babakera ku makya ne babagamba oli bulungi wamma bwe tebakumanyiira oyo takwogerako okitegeera be bantu be bayita abali supportive gye bali. Kati weekanga n'ekirala abawala ebitundu 9 ku buli 10 buli lw'olisembeza omuwala batono nnyo abakeera ku makya ne bakkiriza nti omusinga kubanga bo bulungi bwabwe babutambuliza ku butane eya wano ye challenge ebaawo. Kati ne bamaliriza ng'ebiseera ebisinga ojja kuyita sayidi eri waggule ne bamaliriza ng'ebiseera ebisinga bw'okeranga ku makya n'oyingiza muwala munno mu bulamu ekintu kyasookerako ng'omaze okumuyingiza mu bulamu kutandika kukulaba mbeerebeere. Okiraba kubanga bo tebamanyi kwerekeramu nti bw'akeera ku makya ne mufuuka ba mikwano mutandika okunaaba babiri. Mutandika okwegeza mu bupale gye mikwano gy'abawala. Kizibu nnyo mikwano gy'abalenzi okusanga mulenzi munno nga mwambadde underwear y'emu obanga mwambadde empale y'emu. Ekibakoze sekyo kiba kya bunaku nti gye tulina yetubeezaawo yetegerekekako. Naye abawala bafuuka ab'emikwano batandika n'okwegeza mu buleega. Ebiseera ebisinga kiba kizibu nnyo okusanga abalenzi ababiri nga beebase ku buliri bwe bumu. Ekibakozesa ekyo kiba kya bunaku nti tetulina zipangisa bisenge bibiri. Kyokka ku bawala it's always okay n'abasatu basobola okusula ku buliri bwe bumu. Era ku lwabo gwe batwala ng'omukwano ntugabana n'obuliri bwe bumu. Ne basula ono ng'ali wano ono ng'ali wano ono ng'ali wano. That's friendship ku bawala oba ku bakazi. Kati ebyo byonna ebibaawo batandika okwejaajinga mu bulamu obwo bagabanye. Ono empale bwe yajambala yagenda ogizza yali tegaze makati. Oli bwe yajambala yagenda ogizza ng'eyinamu ba infections biki okitegeera oli atandika okubiraba. Ono yagenda ogizza nga teriimu kasu. Oli bwe yagenda ogizza ng'etandise okukola akasu. Ebyo byonna ono gw'oyita mukwano golowooza abizibira naye apakeginga. Ogenda okulaba amabeere ageraageranya agagejjukira nti abawala they okay. Kizibu nnyo totera kisanga omusajja okweyambula ne musajja munene batambula mu luumu nga baniigina nga bali bwereera awo ssemusajja agenda nga adingida. Kizibu. Naye abawala it's okay okwebaka obwereere nga bwe kiri okay okwenywegera oba okitegeera.
nti kati ebyo byonna gwe bibalaba ng'omukwano ate gwe gusaanyawo emikwano gyabwe nti batuuka akaseera ng'oli akumanyi nnyo ng'amanyi n'obunafu y'ensonga lwaki emirundi mingi ogenda okulaba abasajja babbibwa bw'aba ng'oli mukazi nga nange ndi mukazi ng'olina bbaawo nga nze sirina ebiseera ebisinga ogenda okumaliriza nga nze nzibye bbaawo ekyo badde okimanyi ogenda okumaliriza nga nze nzibye bbaawo lwaki nti manyi obunafu bwo era batuuka n'okugamba nti eyo tamusaana lwaki agamba tomusaana kubanga akimanyi bwe weebaka ekiro owunya akamwa ate ye takawunya agamba tomusaana kubanga akimanyi oyina infections ate ye tazirina okimanyi nti nsobola okuba n'ekirwadde ne mmala emyaka 15 n'ekirwadde nga tomanyi nti nyina ekirwadde naye abawala kizibu nnyo okumala ennaku 5 nga mufuuse ba mukwano n'atakubuulira bulwadde bw'alina ogwo gwe mukwano gw'abawala gufa katinko mu nnaku 5 aba amaze okubuulira ekyamukyayisiza ne mukwano gwe yabadde naye okumala emyaka 5 naye gwe yakabeera nawe ennaku mmeka 5 kakati bwe mubanga mwakyawaganye ne gomaze naye emyaka 5 kakigoloozo n'ow'ennaku 5 ye mulungi so abawala tosobola kibajjamu kubanga kiri mu butonde naye nga bw'otasobola kibajjamu kubanga kiri mu butonde bagume naye mbagamba nti ekimu ku bintu bye mulina okukola mwewalenga nnyo okusembereza mikwano gyammwe abasajja kubanga buli lw'omusembereza omusajja atandika okumwepimamu bw'aba amwagadde atandika okulaba nga tomusaana kubanga akumanyi amabeere ge alaba gakyasituse agago gaagwa awulira nti mulamu bulungi talina bulwadde gwe akimanyi nti olina obulwadde infections atandika okulaba ebikolwa bye bibi atandika okulaba obukyafu bwe kubanga abakazi abakyafu gye bali atandika okulaba obukya era kyovula ebivumu byabwe obiwulira ogwo gwolaba gwabeerangaawo n'agagoyenziba nenga ngamba banange lwaki oba gukyafu ng'ajjamu ekipale n'akiteekaawo n'akinyika akukyayisa omukazi gw'obadde oyagala but on conditions kubanga naye amukola ki amwegwanyiza atandika okulaba nga tomusaana nga yamusaana gano ge mazima kiyinza okuba ekizibu ennyo nzokeera ku makya nensisinkana mukwano mukazi wo ne tutuula mu bbaala emu oba mu woteeri emu ne tunyumya ne mukazi wo ki ekitugatta naye abakazi kyangu nnyo ate okuyita bawa mukwano gwe ne batuula oba okitegeera nze kizibu nnyo ga nti mbadde gamba jangu nyina byeggamba era nze saagala kuba mukwano gwa mukazi osina na kitugatta naye abakazi they make sure nti bw'obanga oli muganzi wa mukwano gwe naye oyina kubeera mukwano gwe bawaffe ali atya naye ffe tulwawo gamba nti mukazi waffe ali atya you get me kati gye bakoma okubeera mu bba waffe ali atya ono mukazi waffe ono muntu waffe batandika okutuuka akaseera okulaba nga tomusaana and for your information buli bye mugamba mikwano gyammwe nti bba wange yankoledde kino awulira nga yayagala akifune bba wange twaguze poloti bannange yaze nangamba gwe awulira nga yayagala akifune era nga bwamumuggyako naye ajja muwa poloti oba okiraba nze gwolaba buli wiiki andeetera ekiteeteeyi nze twagenze yampadde air ticket tugenda Dubai kuwummulako tolowooza nti bw'onyumiza abasanyufu bawulira nga ali mu bba kudaalira era bwe mbanga muli ba mikwano basatu gwe n'obinyumya bali nga si bye bali bagenda kumaliriza beesinkane babiri omuwulidde nze gwantama kudaala ne bwe mubanga musula mu nnyumba yemu mu kisenge kyekimu emikwano 3 si ba mukwano emikwano gy'abawala 3 si ba mikwano era kijja kuba kizibu nnyo okumanya ani mukwano gwo ng'oli muwala paka nga mumaze kwawukana era okwawukana kw'emikwano mu bawala si mawulire nga babadde babeera bonna byebyo byowulira nti gundi abadde agenda kwanjula bbaawe naye mukwano gwe babadde babeera bonna era gwe yamwanjulira nti nogolaba bba wange yamututte kibeera kive nzokeera ku makya n'onkyaza
Nentandika okusenda mukazi wo ng'ofulumyemu neebakeko naye. Naye abakazi kyangu nnyo n'okyala ewaabwe nga bakyabeera mukazi go babiri. Mukazi wo oba girlfriend wo n'agenda okugula sodoba n'abako byagenza okukola, ono n'akomawo ng'ekiteeteeyi akisenvudde akulaga ebisambi ebya kyenvu kubanga oli munne ayina bya black. Era si mawulire mukwano gw'omuwala okwebaka ne muganzi wo, ekyo kya bulijjo. Era koonaamusembeza mu bulamu wajja mulya ge mazima agakaawa. Abawala buli lwalaba byoleese waka agenda okulaba nga ebyeyambisibwa waka gwabireeta, ba mukwano basula bonna ebyeyambisibwa waka gwabireeta, awulira ng'ayagala obireete ku lulwe so si ku lwoli. Naye ekyakireeta akulembeza kiri ekyobunafu bwe yalaba kwoli bw'alina, kubanga kituuzaako kye nagambye nti abakazi tebakweka bunafu bwabwe. Nze tusobola okuba nga twayawukanye ne muganzi wange n'omala emyaka 10 nga tomanyi nti twayawukana. Naye abawala ne baba nga bagenda bugenzi kwawukana, ayina basooka kubuulirako. Naye basooka okubuulirako yeerabidde nti be bamu ku abo abaludde nga beegwanyiza muganzi we. Abo baabuulirako, nze gwolaba simwagala, olaba oyo gwolaba bibi, simanyi ayenda. Ebyo byonyumya oli tayagala bimanya. Awulira amwagala. Ate oluusi ne b'obuulirako ebyo be bamu ku abo abamusigudde okuba nga akuvaako. N'olwekyo gano ge mazima amatuufu era agakaawa. I'm sorry to say this, naye abawala tebalina mikwano. Tomanyi mukwano gwo yaani paka nga mumaze kwawukana oba nga paka mufudde. Kubanga kiri mu butonde abawala baabujja ku bannaabwe. Kiri mu butonde omuwala bambanga mbadde mu kibinja, omu n'afumbirwa nga temunnafumbirwa, wabawo akasajja akamera, naddala nga gw'ofumbiddwa nabo gwe bandyagadde okubeera naye. Era kyova olaba bw'okeera ku makya n'onyumiza mikwano gyo nti akasajja kano kanjooga, mpulira njagala kacyawa. Emikwano gy'oyita emikwano emituufu gigamba kacyawe katumanyira katya. Naye nga bagamba kacyawe katumanyira katya, ojja obeere naffe nga naffe tetuyina, naawe obeere nga tolina. Oba kitegedde? Era bw'ogaana batandika okugamba genda beera n'olusajja lwo. Emikwano gy'abawala muba ba mukwano nga mufaanagana. Bw'omusukkulumako omukwano gukendeera. Omukwano gw'abawala muba ba mukwano ng'akusinga omusajja ow'ebbeeyi. Omukwano gw'abawala muba ba mukwano ng'alina emmotoka tolina, bw'ogula emmotoka nga naye abadde alina akukyawa. Omukwano gw'abawala nga obeera mukwano gwe ng'akusinga okwambala. Bw'onaamusinga okwambala omukwano guggwawo era atandika okulaba nga byeyambala bwe bitanyuma. Abasinga batandika n'okugamba mbwa nkopa, byengula byagula. Kubanga naawe otandise okugula ku by'ebbeeyi. Abawala tebalina mikwano. Era omuwala omutuufu alina omukwano abeera kyakula ssajja. Abawala tebalina mikwano. Abawala tebaagala mikwano mituufu. Abawala baagala mikwano egy'amakwekansamu egibasuusuuta nti gwaliko. Abawala tebaagala mugamba nti bannange olabise by'embalabe zizze. Abawala baagala bagamba you have a nice face, nice skin, nice look. Bye baagala. Era bw'oba tosobola muwa ebyo toli mukwano gwe. Abawala bawoomerwa nnyo nga bawaanibwa. Naye egyo si gy'emikwano emituufu, kubanga n'abo abakuwaana basooka kutegeera nti gw'oyagala nnyo okuba ng'owaanibwa. Era bwe badde ebbali nga baga nti otogeza n'okola ekirala ky'olina okukola waana muwaane. Ne bw'aba nga kigwe mugambe nti oli oke. Gwe bajja sooka omuwaane kaviri bw'omanya nti ava mu salooni mugambe nti nga bakusibye bulungi. Bwe kaba nga ka dress kapya mugambe nti wow, what a nice dress. Tomugamba nti nga kala tekumakinze ebyo togeza n'obimugamba.
bw'aba ataddeko glasses galubindi zaabwe ezo shades zaabwe ng'azitaddeko muge ng'onywera shades bannange gwe kiwulirize nnyo emirundi mingi bawala bannaabwe ababagamba ng'onywera shades babagamba bwe ntera okubeera weebale kusiima naye gwe kera ku makya omugambe nti shades nga tebikunyumidde shades ezo nga tezinyumye bulungi maama nyambalidde gwe nze nga sigamaako nga ati agateteteeka kunyumira nzijako obusiru wamma kati oli yamugambye nti oli bulungi onyiridde ne shades zo oyo ye muki ye mulungi abo bebawala kakati lwaki ogaa nti bawangaaza emikwano gye giriwa gye balina kubanga emikwano gyabwe gyamakwekansamu ate emikwano gyabwe gyagala kubeera nga buli omu yasinga bwe tuba nga twafuuka wa mukwano ng'onsinga saagala kulaba nga naawe olina ky'ofunye ayagala nnyo omuwala baagala nnyo okubanga ne mwembeera mugenda awutu y'abavuga bwe zitandika ng'emmotoka ziri bbiri naawe ng'oleese ekyo kimunyiiza kimuluma egyo gy'emikwano gy'abawala abawala tebeebuuza okikoze otya ayagala kubanga yakuli waggulu konaamusembereza bbaawo n'omulaga ebirungi bbaawo byakola omulina eby'omu kisenge nti atambula bulungi sente azimpa obuyambi abumpa ampa omukwano na buli kimu ebyo bye bigenda okumunyiiza bw'ataakukyawe alina okumakinga sure nti akubbako oyo omusajja bw'ataakubbeko oyo omusajja alina okumakinga sure nti amukulemesa waakiri nga amukonjera ebibi gy'oli obanga konjera ebibi gyali abatabikola mu nsonyiwe naye ku 100 ali omu bonna si bwe bali naye abasinga bwe bali ebyo gy'emikwano gy'abawala mirundi mingi abo abanjula abaami mu basadde baabwe oyo omwami oluusi abeera yamubba ku mukwano gwe era mukwano gw'omuwala okubba ku boyfriend wo si kive yali ani yakimba yalina matovu best friend wo oyo gw'olaba mugira mutijja mutyo omwesiga nnyo naye kalikwata ku bbaawo oli mukakasa true omuwala buli lwali kusinkana ati nga mwenna muli ba mukwano babiri atandika kulaba bunafu ekibuto kyonna kyagejja alina ogubuto ogwayiko lwaki teyagufaako buli azaala abeera bw'atyo ne buba nga gwe wamusenza atandika okulaba amabeere amanene atandika okulaba bw'owoggana atandika okuwulira bw'oyogera ng'osaakala gy'emikwano gy'abawala ne bw'oba ng'otambula naye talengera kirungi ky'olina alengera bibi by'olina kubanga omuwala Eva ayagala kubanga yasinga banne kya butonde abatabikola munansonyiwa naye ku 100 oli omu ndowooza nkuzzemu bulungi nayanzi eyo yebadde program Lugonvu's Show. Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu kikolenga Lugonvu. Tuwuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge kikolenga Lugonvu. Tuwuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu